Popin Media. Ate ekitanda kimide kitya? Okujjako ekyetaago ky'ekitanda kyo. Walegeza. Kibadde ki? Lwaki? Ensonga ziri ssatu. Ekisooka yeewerera kunzita. Ekyokubiri, atambula entambula gye ntategeera. Ekyokusatu, kweraguza. Yeraguza. Weraguza. Kalobo kalenzi. Ayagala kusikodde kyokka ate ogenda bugenzi. Ebintu ebisatu ebyo kasabye esonyiwa. Tujja kuddamu. Bimugambe nyabo kasitunooleka kino nekimu nekiri. Tuliwandika wano twajagala twagwema. Yabo maama w'abaana bange asoweesonyiwa embaligano, weesonyiwa obwenzi. I mean gundi. Obulogo. Zembaligere. Niweesonyiwa okuneewerera okunzita. Tujja kuteerera. Omugambe n'omugambe suti ati w'omuta. Gwe toneewerera okunzita. Bw'oyogera nabo tebantuusaako ebigambo. Ye gwe kennyini toyogera maaso ku maaso. Ye aŋŋamba mu basawo mukazi we gwe yaleeta saa zino alina abaana basatu, buli mwana musajja. Maama wa muwala saawa zino akyanyanga abasajja b'abantu, era saa zino wakusanga n'omusajja wo ng'akwegombye amutwala butwazi kati omuwala we akola atya? Bo be batatambula mu basawo. Nze kyayogerako ekyamubasawo. Ebyokwegabagaba ne weewa abasajja omusajja kati gwe ekitegeeza yakwaliriza okwasa oluvannyuma lw'okuwulira nti naye alina abasajja. Sebo mbabuuzaako oba weekiri yakawasa bakazi bameka deni oddeko ono gwalina mumuwulize mukulu n'agenda n'afumbira amawongo nga tadda waka nebeera mu mbeera eyo gye yatundirako poloti ne balya ssente ne ziggwawo. Sente wezagwawo ne tukomawo waka ne tubeera naye mu nteekwa ne tukola ne tulima nenfuna ekibanja ekyo ate n'awasa omukazi kwolwo yaŋŋamba ngenda bugiri kusuubula ki mwanyi. We yagenda kusuubula mwanyi yafuna eyo omukazi ne babeera eyo obukadde bwali obwo bweyatunda ekibanja ne babulya ne buggwawo. We bwagwawo bwose ono yakomawo mu sitokisi n'emitwalo egi n'emitwalo 5 naye nga mu butuufu n'omukubira akasimu nti sirinaako wadde saabuuni. Agamba najja kukolerera gwe nze sirina ssente. Nagamba nze sirina ssente, sirina wadde n'ekikumi n'ensirika. Kati bwenasirika era ne tudda mu nteeko ne tukola ne tubeerawo kwe kufuna ente yange. Ente eyo wenagifuna ate naafuna owa walagi ng'omukazi akola mu bbaala nga wa walagi ate naafumbirwa eyo n'abeera eyo mu mbeera eyo. Obulwadde ne bunkwata nenga mu butuufu obulwadde bwankwata wansi nenga sifuluma nga sisobola nakwavula okuva mu nyumba okugenda wabweru naye nandeka mu mbeera eyo. Sisobola kumuta kubanga oyo omukazi si yasoose, oyo wakuna si yasoose, naye ng'embeera eri egi tewali kukyusaamu. Talina kyampa. N'abaana bange bakulu omwana wange wadde wa myaka 7 ne saa zino ne mukubira simu kusembera asobola kubanyonyola bulungi. Kakati bino madam byagamba by'okuloga bitwagala tujjewo biveewo. Sweet heart. Sweet mutima yes. Sweet mutima heart what good. Twagala ebyo bikole ki bibeerewo. Ekinyanja kigule okiwa omukazi wo kitwale abaana bo bakirye. Kati otutuka ku nyanja ngenda ne kunya ku ngoye z'abantu nga tuwulya wadde nva ziwunya abaana bawe ebyennyanja bawunye. Kitegeeza bawulira mutaata. Ekirala genda ku ssomero wesasulya school fees wagozaala abaana bali muli bafumbo oli bbaawo bawo wamusanga alina abakazi iki obadde omufubako okulaba ng'omutereeza mulayini. Kitubale twagala kimu wangana ekitiibwa. Sebo tukwagala oddeeka
mukazi we akola ki akwetaaga bino ebyobulogo abivuddeko ebyokwewerera abivuddeko bulaza mbadde njagala otegere nno mukazi wo ate n'obugagga bwonna bali abakazi abalala bonna bakulabidde ku oyo kyobola baba busika okufunayo nti bali mu kunywa bunyi kati omukazi yajja n'abaana abana buli mwana wa musajja wajja kuba wa musajja sibajja wanakuwabira agambe wabba mukazi we ensonga zituzitula mu bulijjo kati onoddawa nga no naye yasibawo yagala toddanga era ogenda kudda wa mukazi we oba okiraba mba mwagala okwegattula nje sibagatta sezera bagatta kooti yekola omulimu ogwo kitegeeza tuba tugenda maaso gaki gamulamuzi naye nensonga tulina ziziwanga zaki za muzinzi gobyogamba walaba omusajja na mukazi wo olina okuleeta omusajja oyo sa n'obujulizi okuleka nga yatuuse walinaga mu butuufu omukazi we nemwagala naye omusajja nga yeeganye oteeka okuba n'obujulizi obusimeyo emirandira bwe tutalina mukazi wo mbadde nsaba tusinganemu ekitiibwa bino ebyakalukakalanyizi mukazi we abikomeza era yabikomya dda mukazi we akwagala nga sitweti mutima we ayagala oddeyo ettooka alibobeza notajja kulirya omukazi kimunyiga nnyo kitukugamba nti newakubadde olidde eri ew'omukazi oyo ojja olyewa ojja olyeru kubanga ekitanda kyekyaleeta omukazi we ewaabwe yaliyo obukupa amayuuni n'amatooke gaaliyo n'ebyennyanja ebisinga wano wadde mukere yaliyo yajja wano tusobola kumukandaliriza egyo gyonna emyezi 6-7 ng'alinga namwandu kati bw'anaafuna amuwujjaawo n'amuwujjawo awo ng'ate ogamba nti nobanage sewakago owujiza mukazi waate ngalotanditula amaziga gegakuvaamu kikibuladi ekikubaddeko nga toyogera nabikubaddeko mbadde nsaba tukakkane obusungu bwona tukole kiri bujjewo baalo mugondere oyo gwewalonda muki mubangi sebo gw'omutwe gw'amaka omutwe gw'amaka kitegeeza provision ng'owa ebintu ebyetaago tojja kusanga mutwe gwa kyannyanja leero ng'omukazi yawuguze weyita omutwe gw'amaka wa ebyetaago by'amaka wa school fees olabirire family eyo tugende muki tugende mu maaso tukategedde banaye